Sinkulamusizzaako nnyo omukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force alangiridde olutalo. Kyaddaaki amaze n'alangirira olutalo. Ngenda kuba nga ndukuwa. Nkutegeeza oli ku UG Updates TV kw'osinza oba ng'otuwuliriza. Gw'atannaba kuba ng'otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu. Ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako mu buli kimu. Ojja kuba osobola n'okujja mu comment section okuteeseganya wamu naffe n'okutangaaza eggwanga Uganda na buli munnayuganda yenna gy'ali kubanga UG Updates TV ekuŋŋaanya abantu bangi. Abali emitala w'amayanja Qatar, Dubai, Oman mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alangirira olutalo mu UPDF nga ye Chief of Defence Force agamba ngenda kulaba nga nnwanyisa embeera yonna yonna eri mu magye. Avuddeyo n'atugamba nti nno emyezi 19 nga bba aba UPDF gye bamaze abadde mbw ali mu kutereeza na kukola nkyukakyuka mu ggye erya UPDF. Mu ngeri ki? Kwe kugobamu abakadde ba middlemen n'alipuleesingamu abapya okusobola okulaba mbu yeyo engeri ennyangu ey'okulwanyisaamu obuli bw'enguzi mu UPDF n'eggungula olaba kyekyo. Lwaki ndeese omulamwa guno? Muhoozi Kainerugaba wavayo n'agamba agobye ba middlemen mu UPDF era ng'ali mu kulwanyisa nguzi. Nze ndaba ekyo aba yeerimba. Ye babanga abafuuyira endiga omuleri olw'ensonga nti bano abasajja baali mu kuwalanamba nabo abamaze ebiseera byabwe nga bali mu ggye erya UPDF bye yasangamu. General Muhoozi Kainerugaba alina okitegeera nti no balina experience ne expertise okumusingako. Newankubadde alina lanka nga Chief of Defence Force kyakyabeetagako kye kinene. Tosobola kutambuza magye nga tewali unit. Unit kintu kikulu nnyo mu magye. Obwetowaze buli ofiisi gy'obeeramu kintu kikulu nnyo. Si lwakuba nti olina okubeera buli kadde ng'ogulumizibwa. Kitegeeza ojja kukola n'ebikyamu obeere ng'ogulumizibwa mu bikyamu. Naye buli w'oneetowaza onookola ekikyamu bo bennyini b'otwala bajja okugamba nti no mukama waffe omanyi kino nedda tekijja kukola. Naye buli gy'obeera ng'ogulumidde ennyo nga weegulumizza tojja kusobola kuwangula mbeera n'emu. Ne b'otwala bajja kutunuulira nga butunuulizi nga teri n'omu avaayo kuwabula. Ekyo mmanyi kimaze oyingira mu mitwe gyammwe. Manye abakulembeze baffe mubeerako ku UG Updates TV. Ate mmwe abasubscribinga mwagibaagazza kubanga ebatuukako wonna gye bali. Gw'ayagala otweyungako nagambidde wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ebigambo bino tubyogera naye si kunyumisa si byakusaga si lwakuba nti tuba tunoonya content. Waliwo eyampandiikira mu comment section nti musajja ofaaki ne content. Munnange tetuba mu kunoonya content naye eggwanga lyaffe lituluma okulaba nga liwaba. Ate nga abali wabya tubalabako n'amaaso. Kati olw'okuba tetusobola batuukirira yadde n'okubagambako katukozese emikutu gino okusobola okulaba nga tuyisaamu eddoboozi lyaffe n'okubabuulira osanga wonna osheyalinga linaatambula ne lituuka kwoyo gwe kikwatako ne tusobola okulwanyisa embeera embi mu ggwanga lyaffe. Kuva nedda enguzi eri buli wamu. Kaakati ggwe General Muhoozi Kainerugaba tetulowooza nti nno ky'otugamba nti era tunaaba bamativu nti ggwe agenda okulwanyisa enguzi ogimalawo. Nga ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyamulemye wadde okukwatako kkoota yaayo. Okulwanyisa obuli bw'enguzi tolina kujja ng'osiiga abamu kazigo ng'abamu b'owalana b'olondayo n'onokolayo. Olina okukwata ekinyusi kimu obeera ng'akola shutdown ku lockdown eri eggwanga. Oba munfunye bulungi mikwano gyange. So General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'agamba nti agenda kuba ng'akola ekisoboka era byakoze mu myezi 9 mu magye bw'alwanyisizza atereezezza amagye. Nze mugamba tannalwanyisaako buli bwanguzi wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Gulowooza ki ky'olowooza? Jangu otangaaze ku bakulembeze baffe. Jangu mu comment section oteekemu ekirowoozo kyo otangaaze ku bakulembeze baffe.
Nkwagala nnyo nkutegeeza nti nno genda mu maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.